teri bya after Dave mbuzimanya mugenda kwesa eri teri bya bimama kino kyabuweusa Katondo yaba musiru Bali president agenda kufana yagenda kufa mufa ya chewono mbona bayobonera kwedogo kwotegerera ndi ekintawanya dogo power ile ko mujage ki yangeno kastanja mbala mu manyati kati bugu muri tandi Otyo munywanyi ali gyoli yonna tukweyanziza nnyo wonna wosinzira okutulaba eno Yuginaw TV amanyanze Stone M nga tukomyewo mu kibuga ky'e Nakasajja ewa Musumba Loni ku Arise Church International Ministries esinzira Nakasajja Gayaza Nakasajja Yuginaw TV twagala nnyo tukusaba weyongera okusubscribinga aba sharinga tubebaza aba commentinga obaka tubuddamu tubusoma olwaleero twakoze ne media ya Arise Church era nga osobola okusangayo video eno wamu ne ku yaffe yennyini eya Yuginaw TV tutambulira wamu tuba tuzze eno mu kibuga ky'e Nakasajja tukolera wamu ne media house oba media house musumbe kino kiri kitya media team media house era media house media house muri media team musumba babuzeeko musibe mtabajja de basebo mwebale kubeerayo mwebale kutwagala mwebale kuyimirira mwebale kutambuza butambi kikulu abutambi abantu bakwagala bo mukwata video zino nebataziraba kikwase nnako kitofu kiswaza n'okuswaza in fact kiswaza kubanga olwa bogera nonsense ne bafuna views 10 abantu baagala emitwalo emeka yes ebyekisirusiru kwati kankubulyeko kamba sese nakulumu mbanzire waka nsanga nga olwe mpaka ku kitundu ekimu ekyali like kiri wano ku Gayaza Road ngo muvubuka waliwo omusenyu akola ku birombe bya musenyu bana abatunda omusenyu ku muvubuka awakanye ne banne nti ani ateekawo sente nti sobola kweyambula n'ensala ekkubo ngandivwere pakezo nalinzira owa boda nanyimiriza wali nga kati soko yimitire ndabe omuvubuka n'asala sente za mmeka mitwalo 3 si nyingi nnyo no abantu bajjamu lwa mutwalo mitwalo 3 omuvubuka naye nasale kubo omanyika java mukatawuni kano nagenda mukatawuni kali ngali bwerere nga bwe yazaalibwa mitwalo emeka nabakaze mbabulidde mundoza mwepwanka panka mbadde muwakana nga yerongosezaako ng'alinga bwali fe twamubuuza fe twalaba bulabi kinene kyawanga nga kisala ekkubo omanyi obanga kamenke wano abantu mbalabira mu ngoye n'okuma bwajjamu engoye oyinza okutya ekyetere no kakiki kino mukama wange oyo Musumba Loni asumba ekkanisa ya Arise Ministries sangibwa eno egayaza Nakasajja Musumba waliwo ekirala ekigenda mu maaso olukuŋŋaana lwaffe luli eri crusade gye tutegeka lakayi sajjabo ne basebo tubasaba mwongere okuyimirira naffe tutuuseewa kuba luli twasemba okusisinkana wetuli tutambula naye tukkiriza Katonda oyo anaakiwulira kozi toyinza kukaka muntu kintu naye akiwulira amanye amaanyi agali mu kye bayita enjiri akimanyi fe twagamba oba kyoba ki akasente katukateekemu konna akatono ke tulina tugende tubulira abantu kubanga olunaku lumu olwe yabuulira enjiri nange nendokoka kulwa bateekateeka sente zaabwe naffe ne tulokoka ne bategeka ku kisaawe ne tulokokera okwo so bateekamu sente zaabwe kati naffe kyekiseera tugivinge back eri abo abatannalokoka kyenjiri tugibuulira wano tutaikamu data mbabo muteeka mu transport je muvudde eri yonna kasubiwa ne mujja wano transport ne mutwala obudde bwammwe era abantu bafune kintu ekyomuwendo so tuvaluwinge kye bayita enjiri ebira tubireke naye kye bayita enjiri kivaluwinge nnyo kubanga lwe lujja oluguudo olututwala lulutwala mu ggulu enjiri bayibuli egogerako ti gemaanyi ga Katonda. Musumba tugenda ng'ennaku z'omwezi mmeka? Tugenda nga 10 kitegeeza tule wiiki emu ndooza n'ennaku eziri awo. Omwezi ogw'omunaana tuguyingidde. Yes.
almost tuguyingira. Yes, so tugenda nga 10 tujja sembula ku Sunday mwena abagalo twegattako tujja genda fenna. Tujja genda fenna tugenda bere na kusatu. Okay. Then tulabenga omulimu tugukolera ddala bulungi tukkiriza Katonda abantu twebaza Katonda namuwala wange yatuwaddeyo embuzi tugisale tulyeko eyo Koro. So tugenda kulya embuzi eyo ab'enkoko ali awo Lukaya ab'enkoko mwenna namwe mutuweereza abatalya nnyama bajja kugirya enkoko. Amina. Yes. Ate bino ebintu bye twali tugambyeko sukaali. Twetaaga sukaali, twetaaga sabbuuni asobola yenna okuyimirira tugenda tubagabireko abantu abo. Amina. Enamba eri 0708 39 4501 0708 39 4501 waliwo yatuweereza ekifuluusi ky'engoye tekinaba kuntuukako naye kyatuuse wano mu kibuga amawulire wagafunye amawulire nagafunye mwebale bannange Amina. waliwo neyatusuubizaayo ebokisi za sabbuuni waliwo n'omuwala wange omulala yatusuubizaayo ebokisi ya sabbuuni waliwo yatusuubizaayo omuti tubisiima mu bireete mwebale so bwena wali ebweru weerezaayo akasenteko tugule sabbuuni tugulira abantu osobola okuba nga olina n'edduuka n'otuwa buwi nga musumba kamba we buwi n'ab'ekitundu ekyo bennyini. Yes. So tugende tugabeko eri abantu twagenda ejjinja ne tugaba engoye twatwala engoye zaali nnyingi ne bwe twagaba engoye abantu nga bazambalira waawo ningamba Mukama. Yes. Ng'oli akudde nga tafuddeyo balugoye lwetaaga oba mulowozezza nga ayambalirawo abantu bali bubi ebyaddala eyo ddala eyo very deep in villages waliyo abantu tulaba mu kibuga waliwo abakyasabiriza emmere kituufu kitegeera so sabira abantu abo ate nga bwetuyimirira nabo enamba yeeyo 0708 39 45 namwe mwena abatufuna ku mikutu gyonna tuyimirire obudde buweddeyo tugule sabbuuni tugule sukaali so tugule akasawo ka sukaali so tugule obusawo 5 sukaali siwa bbeeyi tali mu 10 12 yava aba 18 awo so yonna gy'oli munnange tukwebaza otukwatirako omulanga gwa musumba gwego tulina crusade egenda beera ennaku z'omwezi nga 10 tugenda beera Rakai naffe batugamba naffe tugenda kubeerayo tuweereze live so twetaaga tukwatirako ku byentambula musumba ekyabadde akyerabiddeko awo entambula amafuta so tugulira amafuta osokwata ino ga musumba emmotoka ebatwala nkisasudde nze kakadde kamu n'ekitundu nziba wadde. Amina. Kati katusimbule endowooza obubaka butuuse katusimbule leero ekindeese ennakasajja eno njagadde musumba ono atutangaazeemu kuba ye ng'engeri gy'amanyi ebingi otusingako manyi omuntu omugezigezi olina okutambula n'okumanya wookyawa okumanya oba okyaye obulamu oba tulina bulamu nga tolina kumanya so olina okutambula n'okumanya munnange kati kyekindeeta ng'eni nakasajja musumba engeri gy'amanyi ebingi atubegereko naffe tutambuliraawo kakati musumba tuli mu kkanisa abayimbi bavaayo ne tuwulira nti eno mu nsi abayimbi bagenda ne bakozesa balina bye bakozesa ne bavaayo ne bafuna ettutumu mu nnyo mu kkanisa ewaffe kiri kitya kubanga ndabye mu kkanisa omwo mulimu abayimbi abalala omusajja ng'ayimbidde mu butuufu ebbanga naye ng'omusajja tavaayo nga alikodinze ennyimba ze ne vidiyo ng'ayina naye ng'ennyimba tezitambula naye ng'agezaako okubunya ekigambo kya Mukama naye nga ali bwatu naye ate nno tulaba abalala bo ne bakola ki ne bavaayo mu kkanisa nga bayimbi ba gospel ewaffe eno kiri kitya nabo bagenda ne beekwatamu ng'ab'ensi bwe bakola kiri kitya no kati bino ebyaffe njagala kwawulira tulina gavumenti bbiri gavumenti ya sitaani ne gavumenti ya Katonda kati gavumenti ya Katonda buli lwokola principles zaayo n'okwata amateeka gaayo eya Katonda n'otuukirira tulina ekyandikibwa kiri mu Isaiah 54:14 nti mu butukuvu n'obutuukirivu munayima okunywezebwanga nti eggulu likunyweza olw'okutambula obulungi okitegeera okutambula obulungi okitegeera oba nti okweresa ebitali bya bwa Katonda n'otambula bulungi ne Katonda nti ndi mukwano gwo leero kitegeeza nti n'okunoonya byokyawa byotanjagalamu
N'obyesonyiwa. Nembyesonyiwa kubanga njagala kubeera kyaliiwo. Okitegeera? Onoonya ebinyiiza nokakati ono kino kimunyiiza. Bwe nakikola ajja relationship yange, friendship yange ejja kusalibwako. Kati abayimbi bonna bali mu gospel nga ebyaddala bamuteekateeka nga alina okuyimba. Kubanga ky'olina okubeera ojja nakyo ku nsi ng'ozaalibwa. Kiba already ekyakutonderwa. Kubanga olaba ennaku zino tulaba abasawo ng'akutte empiso alinga agenda okuba ente kyokka muntu agenda kujjanjaba muntu n'olwanagana n'omulwadde. Yes. Obalaba nga bakuba abakazi empya abazaala nga tekyamuweebwa. Okitegeera? Nga yalina kuba mulimi. Nga kosi zibuze. Yalina kuba venti dokita. Bana abajjanjabe ebisolo. Empiso ngeri gyagikuttemu nga yeeraliikiriza ng'alina kuba bali abajjanjabe ebisolo. Alinga akutte omuyiko. Okitegeera? Naye ng'olwaleero ali mu kugulubira mu ddwaliro. Beba abagaleka abalwadde wali ne bakola batya. Ne bafuna kanzi saala kumanya. Okitegeera? So naye oli nga musawo byaddala. Nga kyamutumibwa nga yajja nakyo. Tasobola kuleka muntu ng'afa. Ne bw'aba nnyuse akomawo. Kituufu. Kati olw'okuba nti kati baba America n'abazungu bakikola bo bakimanyi. Kye bakola bakwata abaana baabwe n'amwetegereza omwana amuteerawo bingi n'amuteerawo gita n'amuteerawo emiiko n'amuteerawo kati omwana jwala bagenda kubanga ky'oli otandika okukifaanana ng'okyali muto okitegeera ky'oli kati babazungu olw'okuba mbu tebakikola spiritually bakikola physically batunulira omwana ono nti ayagala mupiira omwana ono nti ayagala kuzimba kyakola gyamutwala tasoma bino bye tusoma e Uganda nosoma biology nosoma physics si kubangayo yadde akasiri empiso ninga batukubanga emiggo tukwata zimangazi equation simaya find x simulabangako x ate n'abaana baffe ennaku zino nabo bakyaginoonya nakati banoonya x tebagiraba Formula 1 bonus musobola okukozesa formula eno mukozesako formula eri nenga nagisomesa nga nasomesa Formula 1 formula ki ngabimalamu n'ama okitegeera nti kati babazungu batuuka ku level batuuka ku level nti yadde kiri kitya abaana baabwe babalaba baba sporting nagati naye omwana wange ono kino omwana wange oli kino omwana wange kamutwale wano nga bw'anaamutwalayo omwana at least ku 10 abafunye abaana nga bavuddemu omulamwa basobola okubeera ekinaana. Nawulirako awo kweno gundi gye baakyusa curriculum ndowooza gavumenti kyegezaako okutagetinga agezaako anti kati bategedde bakitegedde naye era kankubuli wane osobola okusoma obwa engineer nomala okutikkirwa bulungi nnyo addayo n'opoota osome engineer tewali mirimu ye message eriwo si mirimu kyewasoma tekyali mu layini yo mu layini yo kubanga kankubuli abo abali mu layini yo bakunoonya okitegeera nti mwolwayo mujja okunzijako interview kubanga mu layini yange mwalimu era singa temwalimu temwandinfunye nange sandi bafunye kubanga mu layini yange nange mwemuli okitegeera nti waliwo eggulu liri organized bane Katonda mugezi ebyaddala Katonda seriously mugezi nnyo nti kati bano abayimbi bw'obanga oli muyimbi ng'oyagala ekitone ekyo kitumbuke kola principles za gavumenti gye wayingiramu zekiri anti we naabikola sigenda vaayo nga bwenjagala nga baneeno okitegedde oba kyeŋŋambye tomubuza muyimbi wange njagala tukole principles tutambule nga bono gamba nti oyagala taata olina kyomunoonyaako taata waka olina okukima amazzi
yoza ebintu mu budde okitegeera ng'onoonya ssente za ttuwa onoonya ssente za ttuwa walabako akaseera ako nabirimu bakugambangako genda okole kino n'ogaana ng'onoonya ssente za ttuwa otambula ng'okendeza mu kutambula otandika okutambula mpolampola ofaayo nnyo taata omukolera emirimu n'engoye obula zigolola okitegeera kubanga olina ky'omwagalako kati ye Katonda bw'oba olina ky'omwagalako olina okukola nga bw'olina okukola yakebera mutima bya ddala era alaba nti ono mwana wange muyaaya alina kyayagala okunzijako naye olw'okuba nti oteredde naye oterezezza ekkubo lyo agenda kuwa ng'omulimbye oba tomulimba nanti akukebera weetereza akebera omutima gwo ng'akutunuulira alaba olina ky'omwagalako kiba taata bamaama oba olina ky'omwagalako onywere ku ekyo toddayo eri anti kati oyinza okubanga emitima gyaffe mikuuso oyinza kubanga akaseera ako bwe wabeera nga we wataata ne maama n'omugamba maama njagala fiizi oba njagala ssente za ttuwa n'okuliirayo n'akkiriza naganyazikuwa n'otandika okukola obulungi ebintu n'obikola bulungi buli kimu ng'okikola bulungi newetereza ezo wiiki eggulu likutunuulira olw'okuba nti okoze bulungi likusasula olw'obulungi bwo bw'okoze yadde olina omutima omukuusa Katonda akusasula kubanga olwakino ekiri wano nti kiri principled nti abasamize abataagala Katonda enkuba bw'etonnya nabo bagifuna kituufu ne basimba ne basimba oli asobola n'okuva eri n'avuma n'abavuma mwenna omuli basiru temutegeera bannyabo ne basebo ne bukyakumakya omuntu oyo yennyini n'akulaakulana eggulu ne limuleka kati kankubulire mu kibuga abasinga mu maduuka agasinga g'abayisiraamu amaduuka agasinga yes abasuubuzi basiraamu naye balina ssente n'abalokole balina ssente n'abakristaayo n'abakatoliki n'abaani balina ssente nnyingi nnyo naye kino kankikubulire olw'okuba banyiikira okugaba eyo principle ya ggulu abasiraamu abo bagaba ekitegeera bagaba nti ku yidi yaabwe basala ebisolo ne bagabire abantu ne batasosola buli muntu yenna n'akola atya ne mulokole sister mulokole nga bamumanyi ku kyalo nga bamumanyidde ddala nti mulokole naye ne bamuweeramu gamba waliwo n'abalala nga balina erinnya lya mulokole yes nga lya mulokole nga bamanyi nti oyo mulokole naye ku nnyimba ez'abasiraamu tabulako ajja n'akaveera mu mabeere bw'ati ajjayo oluvera abanga alina omwetango n'akupangulula so n'afunako kyekibawesa bo nti bw'owa oba oli mulokole oba toli mulokole kasita okola principle ey'okuwaayo ey'okugaba automatically eggulu likuwa kubanga Katonda ye mugagga wa buli kintu kyonna yalina buli kintu kyonna kinako obuyinza bayibuli egamba nti ensi n'okujjula kwayo bya Mukama kutegeera taata so kyova ngamba abantu bano nti bw'oyimirira obulungi ne Katonda n'okola ky'oteekeddwa okukola n'okola ky'okwanidde okukola ogenda kumaliriza eggulu likuwadde by'obadde osabira by'obadde oyayaanira nti kubanga gw'osaba tosobola kumusaba nga toyimiridde bulungi naye bw'obanga sikolagana naawe bwe nkusanga okumpa kizibu emanyina kye nkusabye bitegeera bwe nkubira esimu mwana nti asayo emitwalo 2 bwemanga tukolagana bulungi osobola nozeewola n'ozimpa nenkutaasa nga naye nga nze ebbanja liri wange yes okitegeera so abayimbi baffe aba gospel era nkubiriza mwenna abatulaba mu abayimbi ba gospel tukole ng'eggulu bwe litusuubira okukola okufuna togenda kufunira mu bansi nti okuyimbira mu mabaala togenda kufuna so si kyamagezi omuyimbi wa gospel ogenda mu bbaala kibi nnyo abantu basobola weeremeredde ogenda kuyamba ani weeremeredde ogenda kuyamba ani okitegeera okuyimba ku butuuti bw'ensi bategese ekivulu wali nawe nojja ng'opaala negundi awolekeddwako ono nga nawe mwoli omuyimbi gundi kankubulyeko kino abantu abo abateekateeka ebivulu bakola saddaaka ebyaddala basaddaakira ebivulu byabwe yes mwe mulaba muyimbi kuleeta nte wabweru wa kisaawe ku entry
ku entrance naleta ente ne bagisimba awo gwe tewalako muyimbi aleta ente gundi ku stage ntulabye bingi tewagira oli naleta omuliro temumanya nti ali mu kwanjula magombe akabonero k'omuliro kawanvu kalina ekyenjawulo ne bana abagisaako ettooki mujeeko amatala gonna anko eri mujeeko amatala muteekeko ttooki baba bakwanjula magombe okitegera obanga atapinga ku mulongoti gwa magombe bakuconnectinga kiringanga kanisa z'abannabbi b'obulimba olaba musumba nga agamba mbawaayo mbaleese tomanya wajabawa abawaawa gwoza mukama alabika omusumba bambi atuwaddeyo mu maaso ga mukama kumba abawaayo eri ekizimu ekimukolaki ekimuwa amaanyi ebigambo tulina byegendereza tubeere begendereza nnyo naddala mu sizoni eno gye twayingiramu gw'omuyimbi ekyoto kyogenda okuyingiramu kankubulireko yambala essaati nga ya white tambula enkuba etonnye tambula genda mu kiraalo ky'ente ng'oli mu ssaati enjeru yambadde essaati enjeru ne buutusi njeru vaayo fuluma genda mu kiraalo ky'ente vaayo fuluma genda ne buba tokozeeyo mulimu ogenda kufuna kye bayita ogenda kuba nga bakwonoonye nti buutusi zigenda kuddugala obusa bw'ente ne saate eno gyoyambadde newebanga sinjekwekona ku biti osobola okwekona ku kiti nga togenderedde kyekyo ggulu kye litugamba nti ewali ekitangaala tewavaayo kizikiza nti oluzi oba ensulo bayibuli eyogera ku nsulo nti ensulo evaamu amazzi agawooma esobola okuvaamu amazzi agakaawa gasobola okuvaamu emirundi tekisoboka kati gwe mulokola apaalira mu bivulu by'ensi nkwewuunya obwongo bwo emisana baba balokole yes ekiro ntugenda kubanga bagamba nti mbuulira gw'oyita naye bangi abantu bangi bayiza okunywa sigala n'okunywa omwenge n'enjaga nga balokole nga bakifunidde ku mukwano gwe abantu bobeera nabo kibayita peer pressure nga abantu bobeera nabo bakuinfluencinga bakuyigiriza sigala ono yadde ndi mulokole kanyweyo oko gumu ndabe wekiba gundi okasise nnyo ne kayita ne mmatu naye kangeze lwotandise togenda kuta omwoyo gukwambalirawo lwa gurupu tuvula bambagamba ekkanisa si buli muntu apaala mbw azze kuyimba ajje katuuti basumba nange basumba baffe nti ndi muyimbi ne mupa platform obutuuti tubububire kubanga kankubulire buli muntu bwajja ng'afaanana bw'atyo aba alinako kyakutoolako kati wembeera muyimbi nga nzo bawaamu njala bawaamu oba nakozeyo goloza ku kyaki yaffe tukkiriza buli kasaaganda buli kasaato ne kalinnya ku kituuti nabiwera nobiwera bya simanya specials sagala munange ninayo akayimba mukama yebaziwe nze sister Jolini ninayo akayimba musumba programa ninayo akayimba bwatandika ayimba nyimba ezabalala abayimbi nze njagala oyimba oluyimba lu ayimba lwa mulala special baddamu kugira ndala amayiminga lwa gospel tolwagala wakiri ajje nga akoze olulwe n'olulwe kati sirwagala musumba tokambuwa no sikukambwa waliwo yakoze comment nakazira bimirundi 3 ku mirundi 3 musumba agenda kuzina omunyiivu katunyiige tujja tegeera ebintu tubitegeere nga bibina okubeera lwaki ate lwemba nkoze olwange wadde lwa gospel tolwagala nalwo musumba ng'ate mbadde otambula otya okulinnya akatuuti kankubulyeko kati olunaku lumu ku kyaki yafaawo mukama twalinawo olukuŋŋaana yali concert twalina concert kati waliwo sister mulokole nga nze siina kyemumanyiiko nina omuwala yankubira essimu omuwala wange ali bweru nagamba musumba nafunye ekirooto ng'eddoboozi liŋŋamba nkugambe nti waliwo omuwala agenda okulinnya katuuti eggulu terimwagalako neŋŋamba muwalaki nga bonna mbayisambu nti ndabirwamu tewali kiri munange mba ndi awo ku makya eddoboozi lyogera nange ngamba sisita gundi oli talinnya katuuti sisita nga taggwako zikkanula sisita oyo kumba embuto awawankulamu embuto nga bw'ayagala yesebo taba musi oyo
abatakyali na musi mutemu kira sebo sister mulokole ngajjamu embuto eggulu ne limugaana akatuuti ako kenda bobulabi ako gwaka akatuuti ako kolaba okalabanga ak'okusaaga ekitiibwa kya Katonda we kiwummulira Katonda bwakakira katuuti ako nti bw'oba toyimiridde bulungi ne Katonda nze ne bwe mba nyimiridde bubi nga siyimiridde bulungi ne Katonda kubanga ffenna twonoona nsisobola okunyiigira omuntu ne mpulyanga obusungu olunaku lumu nava ku kyakyawo nga mpulira omwoyo mutukuvu antuddemu nga mpulira emirembe gy'omwoyo mutukuvu nga muwulira okubeerawo kwe nkubuulira amazima bwe nadde waka omuntu omu nankubira essimu yanyiiza nayomba naye ku ssimu ne mpulira nga kyembadde nakyo bakinyambudde essebo nga kinyambuddwa osegeera nyenjala bwekuluma n'olya emmere n'etereera olubuto ne lutereera naffe abawulira eby'omwoyo abalina connection n'omwoyo omutukuvu oba owulira weefiiringa era waliwo ebiseera wembeerera omukalu nga sisobola kwogera yadde ekigambo nekyo kati nga bwe naayogera mba njogera nonsense weesonyiwa kwogera ku olwo nga nkita kati mboina gundi service yokuweereza ku olwo mu kaseera era ebiseera ebisinga ngamba musumba omulani nga musumba nyamba yimirira newesonyiwa akatuuti toweereza ku olwo yes kubanga akatuuti awo eggulu werikira wabaawo oluzi olulamu buli ajja ku kyakyo okusaba kati laba bulaza mulokole muyimbi ayimba mu bbala bw'ajja katuuti nkuluza kikyaleeta nkugambye oyambadde olugoye bulungi olweru ogenze mu kiyumba ky'ente olongoose ogenda vaayo ng'owunya n'okuwunya bwe tutyo bwe tuwunya ekireetedde ensi afa n'ava mu mubiri ojja kukiraba gwena anaafa naye bw'onooba ofudde ojja kulaba ensi bw'eneefaanana ensi efaanana ng'ebisesemye efaanana bubi lwaki efaanana bwetyo olw'okwonoona kwaffe n'obujeemu bwaffe abantu abagiriko Katonda tulinako nti tuli bubi nnyo nti buli wookola ensobi obanga akutte pupu n'omwebikka nga gowesinga mu maaso ga Katonda eggulu likulabanga awo nkiwulidde bulungi ekyo obanga aliko ekikyamu buli lwosobya manya suubira nti eggulu likutunuuliranga akutte pupu n'omwenaaza ekimu ku byenzigyemu buli wensobya nina okukisasulira oyinza obutakisasulira mu kiseera ekyo mu kiseera ekyo nemanya ekibi kyonna we kiri kireeta okufa ekibi okufa okufiirizibwa n'okulemererwa buli wokola ekibi byebyo manya salalewo yes oba candidate w'embooko weri mu ggulu physically kisooka mwoyo naye kirina okubaako obola ngamba abayimbi batuyambe mwe bayimbi ba gospel mutuyambe muve mu bibaala muve simanya jam session muve mu bijam session sente zitaabe zizo era tezijja kuba zizo nze nkubuulira ne bw'onookola otya nga sente si zizo tebaazi kuteekerateekera ffe tukole butukuvu na butuukirivu tusabe Katonda anointinga ennyimba zaffe aziteekeko amafuta anti kati omuyimbi wa gospel ayinza okubuzaabuzibwa ayinza okuba ayina abayimbi abalala ba gospel balabiddeko abanene nga bo batambulidde eyo ne bayitamu oba oliko ekikyamu n'agamba lwaki nange sigenda ku jam session oba oliko ekikyamu kubanga buli omu ayina kye bamuteekerateekera n'ekirala oli bwagwa muto oyinaawo ogwamu ate ngwamu kiki ekiba kikuzunze eri olw'okuba oli yageza kano nedda ssebo ekikyo kiba kikyo ne bw'okola otya ekikyo kiba kikyo ssebo so kwerwanako abantu bange twetereeze twerwaneko tukole kye tuteekeddwa okukola n'ekirala mu abayimbi abaana baffe abalokole amakanisa abasumba abaweereza bannabbi guno mulanga ngu bakubira era katambuze kano ka video ne audio muzitambuze mu bantu mubagambe kyekiseera tuwagire abaana baffe bava mu mabaala yes abalokole bangi abalokole percentage ezimu ku kikyasinze wano mu Uganda okimanyi nti omuntu omulokole oba omuyimbi omulokole agenda tegeka concert ereme kujjumbirwa nga just ategese ye nga ye oba n'aba gospel banne nerema okujjumbirwa naye ate bwe bali bamutegeka
bana bategeka abalala abensi ne bayitirako olukalala lw'abaana abayimbi b'ensi bami musajja waffe oba mulokole waffe naye ne bamuteekeramu awo ate nekikuba ndi obuzibu ekyo olina okumanya waliwo abalina mentality eno nti Yesu yalyanga n'ababi kati kyolina okukola genda webake nabo ababi susa ku Yesu oba gwe Yesu webake nabo baweeke n'obaweeka kankubuulireko sebo bw'oba otambula n'omusamize bakuyitaani bakuyita musamize yes oba mukongozi we oba mukongozi senkulu mandwa amuyamba mu kisesaamu bakutwalira ku level eyo ebintu bino bya magezi banyabo ne basebo namwe abatuvuma njagala muddemu amagezi bino bintu bya kutegeera bwoba tobyagadde biveeko ababyagala babibeere babirabe kutegeera byakutegeera kuddamu magezi so abayimbi baffe tubayambe kubanga kambabulye sitaani yali muyimbi sitaani mu ggulu yali muyimbi era we yajja ku nsi n'akola gavumenti ye n'agaba Jezebeli bagende mu fashion ne entertainment ba Poseidon bagende mu ntalo ne chaos buli olaba olutalo Poseidon omusambu ogwo buli omu n'agenda ng'amwa yes emisambu mingi egy'amaanyi abaali ba archangels bangi kati buli omu n'agenda ng'amuwa gye yakoma okubawa buli omu kino kyekyabaawo yasigala ne kana kakalakita ka music kitegeeza atambuliramu wano mu music nnyo omuntu bw'abanga mulimi ne bwagaggawala ne bwagenda mu America nga tewali nnimiro waasula atandika okunoonyayo obusigo obutonotono n'akufuna n'obugundi emanju ennyumba waakiri oba mu bukutiya kali akaze tekamukola tekamuvaamu nalabako omuyindi yalima oba bana basula ku za apartment ng'enjala egudde naye nga yese basogola lumonde mu kikutiya kye ekya kiro 10 nga yakisiba ku balikoni obwo kwennyini babikola tekebulizaayo ndi kyekyo n'oli eyawona ekitambo era akagira bwati nayegiragira bwati era omulaba nga naye ono nino n'omuntu ng'abadde malaaya era ye n'alokoka era akantu kali kakola ki katera ne kadda kabaamuuko era osegera kati mu kanisa abakikola atya ojja mubuuza kati musumba abo be ba gospel betulabye abensi bano bo bakikola batya kiba w'amaanyi anti kugambye tulina gavumenti bbiri gavumenti y'eggulu egamba tambula bulungi kola enkolagana ennungi ne Katonda n'omwoyo omutukuvu ne Yesu gwekola bulungi enkolagana ebisigadde eggulu ligenda kukubuulira nti kati kola bwoti kati tegeka ekivulu kati kola abamu n'ebintu ebisinga tubyekolera out of blue kati ova buvi mu bbanga kati kankole kino ne bakuwagawagaawo yes noga kati kantegeke kino kyovula bitusala kati vulu ne bikusala kitegeera just ng'ogendedde ku bigambo by'abantu gweke jiri osobola okwegendera gweke jiri ng'owulira amaanyi ogayina gwakikutte gwayina Kampala yes era bakigezezzaako kibakubye wala bakigezezzaako kibakubye kikuba kirabyeko nange mu kibuga awe yes kikubira ddala ssebo kikubira ddala so abantu bano tubagamba tugolokoke tukole kye tuteekeddwa okukola tutereeze abayimbi b'ensi sitaani olw'okuba nti yali muyimbi bwe yajja ku nsi kye yakola na establishinga gundi ekyo valaba abayimbi bagagga nanti awe mbadde abayimbi b'ensi bagagga abayimbi b'ensi lwaki bagagga sitaani abawa ate nabagamba tulinayo be bayita basolo collectors abakuŋŋanyi b'emyo nti oluyimba nga kuliko amafuta okugeza mukama yaŋŋana hola lwaki yaŋŋana hola eddoboozi lyaŋŋamba nti firimu ezo eza hola bwe bamala ogizannya etiisa already bagitwala ne bagyebasaako mu magombe ne bagiwonga bagenda okugita firimu ya hola yesebo bagenda okugitanga bw'ogirabako obulabi bwoti kweza n'ogirabiranga wanene ekiro bifirimu byammwe olina okutambulira wali eddeyo bakwambaza okutya sitaani afugira mu kutya atiisa naye talina kyali eyo firimu bajambaza omwoyo yesebo kyekimu ne firimu z'okwegatta eza pono
bazisooka bamala okwegatta bye beegasse ne bakwata akatabi ne kaggwa ne bagenda mu magombe ne bazanjula kati ogenda ogitunulako obutunuzi olaba kisambi busambi kya mukazi n'oyimuka omwoyo n'omubiri n'oyimuka omwoyo n'omubiri okitegedde dada okitegedde zino oba lwaki sitya obigamba oba byebyo kisa kyekintwala mu maaso okitegedde taata so kikukwata nekikuteekamu ekifaananyi kati minds z'abantu abangi abasinga okwematiza balina ebifaananyi mu mitwe gyabwe naye ng'olunaku lwe yasooka okulaba ekifaananyi bamuggulirawo kye bayita poto yaggulawo oluggi ne bamuyingiza obuwumbi bw'okwaka nti omuyimbi aba ali mu kuyimba wali ayambadde bwe kati banyabode bassebo ng'ali mu kumansula obuwumbi n'obuwumbi bw'emizimu egy'okwematiza n'okwegattagatta ebyo bijja kubivulu gye tugenda yesebo mulaba baana babuwala kulemera tulaba costume ne tugamba omwana yayambadde costume leero ono yasinze mwe ne mubyagala nnyo ne mukuba embeeko kumbe bakwambaza just kati kankubuuze laba akatambi kapono nze kalabe bw'omala okalaba ojja kumbuli ebinaddako ojja kutandika okulowooza ku nalunkuume yakukyawa andi nkuwa experiment olina okulaba onoonsabira alenza akututteyo otyo wokalaba bw'omala okukalaba akatambi ako oba onoosigala kyekimu olaba omuvubuka alaba mpale ya mukyala nga akutamye bw'ati nga tagenderedde bwaddeka n'amukwata namuteeka ku kitanda oli yagenze bibye naye ebirowoozo bimulaga nti aliwo kwe kukuba obufaananyi nga oboolezaawo bayita masturbation awo wennyini yesebo nti kyova olaba nti amaanyi g'ekisajja geeyongedde okukwatibwamu amaanyi g'ekisajja nti abatunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja beeyongedde ekibaleetedde okweyongera omwoyo guno ogw'obukaba n'obwenzi gweyongedde amaanyi to the extent nti abantu olwaleero osobola okutambula nga toli mufumbo naye nga munsi y'omwoyo oli mufumbo baakufumbiza dda oli nakazadde w'eggwanga mu mwoyo kyovulaba abamu baloota mulera ebyana kyana okiyonsa oloota bwegatta n'omusajja ekisiwo manya nga wegatta n'ekisibo ne bw'oloota nga wegatta ne current wife wo aliko kati naye ng'oloose buloosi manya kibi bakwambaza eri ekyo kikazi kyo kyeri ate kirina obujja ogenda otya mu maka ga namba 3 kyekikuliyetingawo ebifaananyi ebyo nga tekiriiwo naye gwe ng'olaba ng'ekiriwo kibaayo kugambye life is spiritual nti guno omubiri just kyambalo ekimu ku kikufuula nti oli mwoyo ekigambo ky'oyogera tekiri tangible tekikwatwako nti weekiri nzero nito kikwata ekyo kyekikulaga nti oli spiritual oli mwoyo oli spiriti okitegeera nti waliwo obulamu obulala waliyo abafugirayo mu bulamu obulala obutalabika nga naawe bw'oba onoogendayo olina kuva mu mubiri guno omubiri guli ku nsi eno gwa nsi eno nkitegedde bulungi okitegeera kati bw'omala ogenda mu nsi eri ofuuka kiri ekyeri otandika okukola ebintu mu nsi eri okitegeera nti n'obulumi ne bwe weekoonera mu nsi y'omwoyo era obulumi ofuna bwe bumu musumba waliwo ekibuuzo ekinzijidde mu mutwe kati ku nsi wano eno nga woogambye nti nyinza okubeera nga nina ekikazi kyange oba ekisajja kyange eky'omwoyo kati olaba neeno oba kapo oba baagalana beewasizza ne babeera bonna oba tugeze emyaka 10 oba omu naafa simanga ntero bawulira tujja kweyagalana mu bulamu buli eri nja kusisinkana eyo okitegeera mu bulamu buli after death kati weate ng'olwedde ninayo kiri eri kidde bulungi kibuuzo kiri bwe kiti tuli baagalana tuli bafumbo ba teri byafutadde efimbu zimanya mugenda kwesaga eri teri bya bimaama bana ganda bafa abaisiramu babalimbalimba mu ebijuujulu ntolaba sheeka nga yena swagamba wali ebijuujulu 7 babinteekedde bya kisiru katonda oyo ng'aba mukaba sebo katonda je katonda ave kukola ebirimu amagezi abateekereteekere naye waliwo
Nsumba ogenda kunkubya. Ogenda kunkubya. Nali ku kamera muisiramu. Ajja kasalamu oyo. Takasala nenkulaba. Ngenda giraba. Eno yo ogenda giraba. Nyino bulijjo oziraba sebo n'okulaba. Ali ku kamera musiraamu. Musajja wange egoliko. Mukulu lokoka. No kati gana mazima abantu bagategeera. Kino kyabuwewusa. Katonda oyo aba musiru. Katonda oyo aba tategeera. Katonda oyo nga aba yeematiza. Subatizeemu. Oyo Katonda oyo aba mwenzi. Ango edi. Mujjana. Yenze ne mugundi endala. Mujjana ali yese. Mujjana muwulye bannaye. Mujjana wali ebikazi musanvu. Ba aji bonna balaba bavaabiira nina yeeri swalale wale swalama ayinayo bya kisiru nga Katonda ng'akuteekera obawala aganya okufaako ku nsi akufiireko eri. Nanti mba nkoleredde eggulu Musumba. Okoze eki? Ntambudde nga kati kankubulyeko kino temunyiiga ku nsolo olwedde waliwo abanyiiga. Wulira ku nsolo ezibbibwa mu Uganda. Kyenda tegedde gy'olaga Musumba. Tubireke. Tubiveeko Musumba. Banyiga mangu. Tebatanyigira abantu bali ku social media kuno bakambwe. Najja ndasa mu tusasite twogeddeko ku Katonda. Naye Katonda yaba musiru. Nze Katonda gwenzikiririzaamu obukaba abukonda eminga atabwagala. Tayagala bya kisiru. Tayagala kyovula Bible kanti omuntu kyava aleka maama we. Kitaawe ne nnyina n'agenda n'afuna omukazi omukyala. Bible etugamba atya kyovula abantu bangi nagamba luli nti abantu bali mu kulya bbi owaddala watusomesa luli kasenga akagalanda ne bakateeka mu bijanjala abantu balaba malevu balya ebyaddala balira ddala bbi abo basajja boolaba bwe kasaka kutanda n'ofuna omukazi owokubiri oba owedde olaba omukazi akutunulira olaba tubeera mu kkanisa abasista n'akusabira Mukama tewaba wamulaba tewabe waliwo yansabira n'okusabira esaala n'agamba oyo Musumba Mukama asabira omusumba oyo musabira Musumba Roni Mukama at least ffenna tumufiirwe buli amwagala ffenna tumufiirwe sebo nanga abingatamu nga takimanyi ti oli mufumbo. Tugende mu bulago w'abakama baffe. Tugendeko mu bulago w'abakama baffe. Bannange sebo kinene banyabo ne basebo twongera okubategeeza tukomyewo tulwane tulwana okulaba ng'owasa omukazi oti abaana baffe bangi bali mukamba naye abasajja bagenda kubakuba emiggo Mukama nze mbabuulira emiggo gy'abasajja jjo mirala kubanga ffe abasajja ffe abaleetedde bamaama bano n'okugenda mabbali wekuba mu akafaananyi ng'olina omusajja wo mukyala wo nga gw'ofaako gw'olabirira ne mukaddiwa mwenna nga tewali buzibu bwonna naye obuzibu buva wamu kugattako mukyala mulala kubanga onoono aba ayagala kwenyweza ali mu maka. Nze kankunyumizeeko eyo ku stage zaffe ez'ababooda. Ababooda batera okugamba nti simanyanga bw'owasa omuntu ono n'omuteeka ewaka mbadde ne sister oba oyo gogambye nze gwenfudde mukyala wange ne muteeka ewaka ng'akimanyi amazima ga Katonda mugulu muliko ogu omu naye andika omu ate awo mbu n'akyusaamu ku mpisa n'atandika kuba kimanyi nti n'okolaki tolina gy'okolaki kyobala ababooda abamu babeera n'omukazi asukka mwatya. Era nze seesiga wa booda kuleeta bintu mu nnyanya ewaka. Nyakuzeegulira nyazeereete. Booda mwana muli bayaayi. Seesiga mwana wa booda kuleeta nnyanya waka wange mu kikomera era nkuteera mbwa. Teri ebyo. Owa booda nanti yavuga abaana b'okusooka. Emmotoka ejja batwala. Emmotoka ejja batwala nyabavuga. Ekyo kibatera okwesibako nti wono wategeera nti aliko yekka obuzibu buli bumu talina amuvuganya ng'oli kyuma n'atandika okukola ki kati ng'oli kyuma kubanga kambabulire abantu bano njagala mbategeeze nti obufumbo si kintu ekyokusanyirako obufumbo kubanga
osobola okubanga wakula ne muganda nga mwekuba ebikonderwa mmere ne kati ono aze yakulira kyenjojo wakulira kabaale emize tegifaanagana tegyenkanankana olaba olemererwa kukwatagana na muganda obetta n'okwetta olw'ettaka mama y'omu ne taata y'omu naye ate ono gw'osanze mukulu nguluza agenda kuyisa atya just banyabo ne basoboka mbawa amagezi mwenna abafumbo mu bufumbo temusobola kutambula mu bufumbo anti ndisenga kati ntandise ndisengawo obufumbo kati mu bufumbo temusobola kutambula banyabo ne basebo nga temukanyiza ekyokubiri ebinyonyi ebibiri birina okukanya the two lover birds birina okukanya ekirala olina okubaako omusiru obufumbo okubeerawo kulina obaako omusiru bonna muba abagezi mugenda kwekuba obutamu mwene muba bagezi kubanga buli omu ajja kulabanga oli asinga bonna ajja kulaba ati no kubeeko omu asirika kubeeko omu omusiru ono gy'onookoma okumulaga nti siri leve yo gyontwaliramu amagezi gajja kutuuka ekiseera gamuddemu oshegeera ensonga lwaki obufumbo obumenyese nnyo buli omu ayagala kwefula nti mugezi era nakulaba luli nakulaba ng'otunuulidde gundi olabika omwagala era n'okwegumiikiriza olaba katonda atugumiikiriza mu kibi kyaffe n'akuleka ne mwekola ebikyamu mu bitooke ng'akutunuulidde bw'ati bayibuli egamba nti wabikola byonna nensirika mukama yayogera nti nensirika nolowooza nti nenkanankana naawe abangi tukola ebintu nga tulowooza twenkanankana ne katonda tulowooza nti katonda olw'okuba talabika nnyo kuvaayo kugira bu kulaga amaanyi nti tulaga nti katonda twenkana naye olw'okuba tetumulaba n'olw'okuba nti tateekawo gundi mbeera ninga ebyaddala bajjabo ne basebo katonda ali fa awe ali waggulu nnyo yes gw'omulowooza kitono nnyo kyova bayibuli tugamba nti fe okutegeera kwaffe we kukoma amagezi ga katonda gatandikiraawo nako nakawulirako musumba mbu omusajja akyasinza obugezi ennyo wakoma abo bayiye ennyonyi abayiye essimu okimanyi nti omusajja akyasinza okuba n'amagezi akozesa amagezi ge yakakozesaako 0.5 yes kiregeza bye bakola zitopido manyine wane Uganda tulinamu kati bo bali kumeka abakola zitopido ezamanyi g'ekisajja luli bawanika satellite nabo bagezi baleke baja no ngamba abatunda eddagala ly'amaanyi abo bali ku 0.00 niyo laba tukolera amaanyi ga topido ye musumba mukukunuzo ekintu ekyo buli TV era ng'amaanyi g'ekisajja lwaki anti nkugambye nti Jezebeli n'ebyana bye anti kati abantu bangi bafumbo ogenda mu kibuga ng'omwana muwala n'omusanga nga teyegattangako na musajja naye nga bimukozesa byo byegatta naye eno ali vagini mu nsi y'omubiri mu nsi y'omwoyo tabangako vagini bano abalwanyi b'entala ab'emyaka bakasaaganda ab'emalamala mu tekibwa yesebo nga mu mwoyo kyabakwata kyabakola ki kyabanyweza abantu bangi nkubuulira abantu bangi balina empeta ku mikono gyabwe mbadde manyi bizinensi eriko nti yesinga okuleeta amagoba amangu lwaki ereeta amagoba amangu naawe osobola otandika tutandikeyo ekintu kyaffe wano ojja kulaba tujja kutunda bagula maama nyabo eri ddagala ly'amaanyi bagula tujja kutunda bannange anti wulira ate muno nebiba tebikola anti oli agamba omwera mannyo oli musajja oyagala mukiki nazo mb'otambule nga bakutenda kati abantu oli agamba ntunda eddagala baliyita topido yes kati naawe bw'ogerageramu mubalula topido mubalula weebale mubalula luka ngenda okubalula buli kintu kyonna ekinsala mu maaso bakutende ku kyalo nga tokyali eddagala ly'amaanyi g'ekisajja liri ku buntu abantu batunda eddagala oyinza naata naabo omusanga alengeza sebo ntunda akakebe kano kasanvu eddagala ly'amaanyi g'ekisajja okitegeera nti eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ekigireetedde okweyongera nti abantu bafumbo mu nsi y'omwoyo ebikazi n'ebisajja bibeebakako mu birooto kati ki ekikendeeza amaanyi g'abano
anti jukira eri bwe kimala okwegatta naawe wano mubuliwo kikubuza amaanyi oleme kuba na muntu kyova olaba nagamba luli nti ebintu bino okumanya nti bibi nnyo ebisajja eby'omwoyo n'ebikazi eby'omwoyo kisobola n'okuttira patanawo gw'ogenda okuwasa kitera n'okumukyalira nekimugamba ono bba wange tomumanyiira nekimweraga yesebo nolaba embizzi wali ng'egamba ono bba wange embizzi yesebo anti jambala bifaananyi ebyo nibana esebo musumanga kintu kinene nnyo nze mbadde mmanyi just nti oba bizinensi eriwo nti kwanga ndaba ono avuddeyo n'atunda nedda ekireetedde eddagala ly'amanyi nobula n'ogamba ngule kwani ndekaani kati kiseera kinatuuka n'ag'abakazi gagenda kujja abakazi nabo baba n'amaanyi bajja gatetenkanya nga bagala ssente sintakwagala ssente ye infact mubiwulira nabukalu simanya tukuleetedde mutiiriiko boba batagetingidde eno abasajja batagetingidde ku maanyi tukuleetedde mutiiriiko nabukalu wenna tukuleetedde mutiiriiko nkiwulira okitegeera nti kati bakola ebintu bingi olwaleero balaba ne basenga bategeka ebivulu basenga obusenga nga teyasoma nakusomako yadde ajjuza olw'okuba ayogera ebyobuwemu n'okunyola ekiwato mu maaso g'abantu senga n'akuba nina akatambi ke bampeereza nga senga se banyola ekiwato naye mukadde teŋŋamba mukama Katonda wange basenga olina kubuuza ekibuuzo basenga baffe ennaku zo nga ate bato basenga bato kandi basenga abato bongedde waliwo omuwala ali ku YouTube nanti ku YouTube kuno noteka mutesi wali mu searching ni senga ebifaananyi ebijja bana bato anti kati babamu abasinga mugabya omwoyo guno gwe bayita kaseegwe mmande wa kaseegu erinnye nti omuntu mubeera mu service mu church nga goloza kumba akwambudde olaba sisita kunyweza bwate mukama kumbe sisa wana ali mu kunyweza ali ku kitanda ali ku kitanda kyakola kyanyweza goloza sister muli mugundi mu mwoyo isebo kumbe anyweza masuuka ebyaddala omulembe gwe tulimu guno obukaba bweyongedde kubanga ye sitaani amanye ebiro bye tulimu nti ayagala kutwala bangi okuyita mu bwenzi n'obukaba babere bangi abagenda ogenda mu geyena babere bangi atwanira numbers obwakabaka bonna bwe bunaaba bw'amaanyi bulina okuba fast bulina kuba n'abantu nga bangi okitegeera nti wano Uganda mu Africa Uganda bali bagirankinga okubanga mu maje erwana yakabi kubanga tulwanye entalo nyingi nga tuziwangula naye olw'okuba nti ennamba y'amaje gaffe si nnene kitusindika mu numbers ziri ezawala nti wano ewasooka kati nga bagamba UPDF nti bwe tujjayo UPDF wano mu Africa UPDF mugimanyi bonna bagimanyira bagitya naye olw'okuba nti ennamba y'abasirikale baffe ntono banyabo ne basebo kyekitufuula okubanga batukasuka mu bifo biri ebyewala mu nsi yonna kinaana mu Africa tuliwo 12 10 awo bwe watyo okitegeera lwaki batugikubye genda olabe Kenya okwekalakaasa kwayo omusajja afeti n'akwata n'omusirikale wiwe mundu kubwa oba njogedde ki emundu enkuba emundu eyo ekola oba kyekyo jogenda mu ggwanga lya Uganda esebo webale okitegeera bekalakasa wano e Uganda esasa eryo mu bbanga n'okakasa nga bw'osinga osinga Kiprotiki emisinde kololo okimanya nti bulijjo osinga Kiprotiki ba Kiprotiki tebamanyi kudduka ensasi limu likumala okutegeera nti bulijjo bakipusiro abatuwangulira emidaali mbasinga obuuka n'akaswa ng'ebakakuleetako nega oyise wano sinza ayiseewo awo omuntu ayitawo embwa yali egobyeko n'obuuka akaswa n'obukasengenge nga mu buliwo tosobola kituufu nga mulio ne wokola practice emirundi emeka tosobola walabako kamawulire wane Uganda gali ndoza ku UBC omuvuka mutunuza mu kamera
microphone wano ng'ayogera ffe tetwagala kumanya gavumenti etutamye tetwagala kumanya aba akyayogera bati ffe ate ku luno emitima gyakalubye sasa eryo tetwakakasa oba nalyali sasa oba omupiira gwayabika ye teyayagala nakukakasa oli yagamba musimanga awo twali awo mugundi lwakwaya eno side toyagala gendayo nnyo mu kalulu awo ffe waffe kawempe manyi ffe tubeerayo nga tukavalingeera kati agavubuka ne gatandika ag'omu ghetto kawempe awo waliwo ghetto nnyingi mwaleeta poliisi ne mutulemwa ne muleeta amagye ne gatulemwa ne muleeta military ne batulemwa mulese jjati mutulemye kati mugenda tuleetera ki oguvubuka nga gwe gubuuza kyokka nga abo yabe bagamba nti ennaku ezo baali beegezaamu abajja ati kale ke mwalabako kuba tebaamalako kalulu ako baali beegezaamu kale batulagireko bweri bali mu practice kati ki ekigenda okudda sajja nga bakuba envubuko abo twogere mpola tebatuwulira kwebali musumba sajja nga bakuba envubuko era embooko nga togyesabikidde bakuvubuka era ndi mu kwebuuza tugenda kukavalinga tutya kubanga ennaku ezo tulina okukola kavalinga omuntu alabe ow'emmundu ng'alinga alina akati ngeri mundu gwetabalaba omanyi mwe abamawulire mwakavalingangako paati emu mubwano nga bakuba abantu naye temwalaba biki bwe byatandika musumba twaliyo yakwata ejjinja twaliyo ewambogo eyo waggulu emboko yali ewambogo eyo ngejjukira baganda kamera eyo nokayi bulijjo ndudde obakubira ku ssimu emboko nojjuke maama onsonyiwe ndudde okuwuliza mama gyemuli simanya gyemuli maama mama yakuba essimu nzijukidde mama yakuba essimu alo stone kansuubira nti tewagenze toli kawempe mama saagenze naye nga nina tv eyo gyenkolera ntera obeerayo bwe twamukaaga bakuba omwana omwana amala emyezi oba yamala omwezi mulama nga tava wansi bamumenya gundi kada akemabega kekasupportinga nti omuntu kekasupportinga ako abaana ku NBS abaana ku NTV bonona twabalaba babalaga nga babakubi kuba embooko noddamu amagezi gonna naye nanti nze lwakwa musumba gwali twagala tuyingire side eyo naye neebuuza nawe bana ekibuzo kye nadijayo okubuuza kati nganze wamawulire nalina musango no tondetera miwunyo katukomewo balina okuba bakube era nze mbalagira kati sikutuuseeko olabe ki kyabaddeyo tontuusaayo sikutuusaako kati tunaalaba tuti ki kyabadde ku kawempe ki kinabadde gyotabadde no kati kankubulye ku saidi yange naku lumu saalaba tv neninye emmotoka nengenda mu kibuga taxi nalina interview gyenyina okukola tutuuka ekasangati ng'abantu beekalakaasa nga bakutta obutamu bakutta ebigundi ebisaalu beekalakaasa nga bakumya omuliro mu kkubo kati wulira kyekino njagala tubere kubanga nabo bantu abo yadde bakutte bambadde uniform bantu nabo bantu baffe baana baffe okitegeera manya kuwutula mwana wuwo manya mwana wuwo kakati kino kyekyabawo taxi baziyimiriza nga batucekinga bacekinga abantu nekino kyekyabawo nga omuliro bwe bamala ogukuma wano ne baguzikiza abasirikale nga omwana addamu akuma wali kati ng'omusirikale olina okubeera bize bakufula kati weteeke mu kifaananyi ekyo omanyi tetwagala tunulira kiki weteeke mu kifaananyi ekyo nga nze wa uniform gwe wa uniform nina emundu olina emundu olina n'embooko ne tiagasi omwana akumya omuliro wali mu kkubo wakaguzikiza ate n'akuma na wali we wakazikiza nodda okuzikiza eno n'addamu n'akuma wali ogenda kukola ki nange ndi muntu nawe oli muntu nyingira mu mwoyo oyingira vibe obasosi mukabi olwaleero tunaamalako nokyabuntu no abo baana baffe ebyaddala abakuba bantu nti anyambala obusungu atunuulira sente ze bamusasula natunulira ennaku gyayitamu akita kuba
waliwo ebintu nga byetaaga kubaamu namagezi na common sense kubaamu namagezi okitegeera. By the way egundi ezo weziba zimaze okubeerawo emivuyo kati nga bwegiti egimaze okubeerawo abakulu aboogerezi b'ebitongole ebyo ebyaba uniform bonna bayinza okubayo ne bavaayo era kyoyogedde kyennyini kye boogera bano nabo bantu ayina emmundu emmundu ate eba ekola ate n'abamu abatagigezesangako galagala kuwulira essasi bwe livuga eriva mu mpya kiringa n'okwata bajaji mpya omwana avuga piki navuga piki ku speed omwoyo ne gumuvaamu ne gusigala mu bbanga nga gumutawaye kagimwondeko emabega nagwo ne gukutunulya ne gukwewuunya kakati ate mundu onatula kwene tambulya ku mukulu ate ekirala kinyumira musomba abasajja aba uniform balaba ngaye balaba video zaffe zino twanti ffe tuli waneeno nekwe bali balaba no balaba nnyo abasajja balaba filimu ate banyumirwa nnyo nabayo sizirimu basebo ne banyabo zirembo ndo gyatutwala sizirimu basebo betondera on behalf sikozeeko naye leero nkoze nzeka ndikutiri ekyemmundu naye aba nemmundu nga bagimuwadde waliwo amawulire ge nalabye eno yennyini wiiki tuveeyo twogera bya mwoyo ebyomubiri mu byogereko naye nga abambi tubatumirako baganda baffe abali mu kikulu okubasabira nako leero tubadde tujja n'oyo waliwo emoloka gye tuyiseewo ne mbawuubirako tekitera kusangika naye badamanyi jambu tagenda giddamu tasobola butakuddamu agizemu naye ng'alina ne masiki ku neeno bakabadde kamanyiiro ngambye ono mwana abasajja tobavugira kumpi baleke bagende kubanga omusajja omuwubiddeko ate omuvugira kumpi oba nakaki abo abasajja bali sensitive nnyo so bagana baffe abatulaba mwenna tubaagala nnyo bannange yonna gye musinziira bambi okutugoberera Yuginawo TV tulina Musumba Loni emboozi bwetu weebadde twatandikidde eri ku abayimbi baffe aba gospel bo bakikoze batya okuvaayo bambi abantu bano bagambe wiiki eyo etandika ku Lwokubiri tuli awo kujja Kalanda twatandise counseling mu kibuga wazze jakala naze sebo wazze ndi Musumba ntandika ate bano bakunoonya tandika Lwakubiri kujja Kalanda we tugenda okukolera we tugenda okubeera gwe mengo ngofuna wa boda mugambe njagala genda kujja Kalanda naye obudde si bungi ngenda kubeera okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 7 then ngende nkola ebirala buli Lwakubiri tugenda kubangawo sebo kujja Kalanda eriwo eri Mengo kumpi awo nnyo kumpi bw'obuuza Jakalanda tewali atakola ki atamanyi era ne bw'oyita wano Kasubi nalaba ekkubo jangu nnyo eri Kasubi awo nga ku Masiro n'oweeta waliwo ekikubo ekyambuka lino lidde eno gwe n'oyambuka bwambusi Jakalanda ojja kuba ogiraba eri kumpi kuliko ekipande Jakalanda tunasobola okusalira kaawo it is okay tujja kujja tukolereko kaawo tusobole okufuna bulungi ekifaananyi olwokubiri luno luddako ogenda kubeera olwokubiri ngenda kubeera mu kibuga awo Jakalanda counseling so mwe namba yita oleeta maama oleeta mukwano gwo tusabeko naye okirize Mukama so munnaffe bulijjo atubuuza inbox neetera okujjula nti Musumba tumujja wanga tugamba Nakasajja gayaza Nakasajja gy'omusanga nga batukujja mu kibuga eky'amaanyi kino ekibuga kyaffe era nze mbabuulira banyabo ne basebo ekibuga ekirimu emirembe kyekino mwe tuli temuli ntalo temuli kwevuma wekiri awo tugenda kukizimba yesebo kati yonna gy'oli nagasisinkana Musumba Loni oyagala musisinkana ku counseling n'ebirala byonna twakutegezeza dda n'abaagala bannanga okutuleetera engoye ziri eri ze tugenda nazo nga 10 sukaali ebyo webityo naye Musumba agamba nti ebyokulya sukaali buwunga biki ojja muweereza ssente engeri gye biri nti byakulya just omukisa oguliwo kugula sabbuuni n'omuleeta so omuleeta awo ejja Kalanda ku office ajja kubeera in fact mujje n'ebintu ebyo abagero tugulya sabbuuni mujje kujja Kalanda ku Lwokubiri bajje nabyo tubitwale bengoye sabbuuni biki mujje nabyo nga nkujjukiza ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja
tugenda beera Rakai bana beera Rakai butulinde eyo nsonga nkulu nnyo ekitundu bakita Malemba yes we tugenda beerera ddala okay tujja ng'enaku z'omwezi 10 tukoyanziza tana subscribe ntukusaba subscribing otugoberere osharinge obubaka bwa Musumba omuyimbi omulokole ndowooza otegedde ki ekyokukola era ogenda tambula otya eyo ye topic gye tubaddeko olwaleero abafumbo tubatumiddeko batulabira ebweru w'eggwanga Saudi Arabia tulina gundi Musumba population oba audience ey'aba Saudi Arabia eyo bane mutuwa ku sente abali e Saudi Arabia baana baffe mutuwa ku sente abe UK mu America tubeyanziza bannange okwekumira ku kyawuno kuneno omanyi Musumba ina akantu kongambye nga tutandika nti kiba kya ne tuteekayo video ne batagiraba naye abantu bamambi batwagadde buli video baba bakulindiridde bamanyi notubanja Musumba mumukomyawo ddi Musumba loni tubaagala nnyo akumata kumira mpeera nze Stone M waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise